Lumunalondi lwambeere mubaaniriza abantu ku mbaga olw'omwenge bintale saatuuta basukka babiri njogera amazima omulimu ne gunnemerera nabuuza bannange be twali tukola ne baŋŋamba Katikkiro ye mukyalo buyandiikwadde nkulira abasekiriti feesi yange teyaniriza neyazika n'endabirwamu okubakasa kaddala tebampaayiriza nzaddugala atinda okugira obudde obuzibi nali ngoba abagenyi be omukazi bw'anooba atuukiriza okumala wiiki obanga okyamwetaaga ebyo bimuwoza ensigo ekiremu kuba kibungu obumwerimba ekintu kyemmanyi ku bakyalo okuva ku myaka bw'anyiika tasengekerawo ekiseera ky'omulaza akunnantaka busungu nga musiŋŋaana anoba mmaka agateredde eddala obulungi ng'omuntu omulala amwesimya nadda ku kazigo ng'oluusi agwana ku kiwembe emirembe n'agifuna omu ate teyejjusa ng'olw'okubaaliza engoloofa bazitafuna saabisi omusanga abigula ekikola kyawoza nakoowa nagifiire ewa naggagga osanganga bukyala wano lyeki kyamwagala kabibulisanga olewala abawoza sino nanoge okuwagala osanganga bukyala wano lyekwe kyamwagala kabibulisanga olewala abawoza sino nanoge okuwagala ensonga esinga okutawanya ddala abasajja n'akatiba mukyala gy'anobedde bw'aba musalira omusango batera kubeera baganzi mwemwe baabinoba bwegayiridde ekintu ekyo tekikutiisa ebyafaayo si bwe bufumbo bw'aba kayenze nga yanobyanyiize bunyisi muboogera omugatte mudde olaba n'embwa gyasinga ensolo okuyiga bw'enaasiribwa ate ttawaka kati omumaliza otya nti oweewuwo obutamunoonya yadde gye yasooka batumi iwe mpasiteerewa nga nsanze agenze asasiwaganyala bw'aba awaabye oli wakisiraani kituddeyo ginaabe tomanyi tutambule omulondo ensonga esinga okutawanya ddala abasajja n'akatiba mukyala gy'anobedde bw'aba mukomera omusango batera bubeera baganzi bwebe baabinukanga bwegayiridde ekintu ekyo tekikugwiisa ebyafaayo si bwe bufumbo bw'aba tayenze nga yanobyayirize bugiisi muwogera omugatte mudde olaba n'embwa egyasinga ensolo okuyiga bwetaasiribwako ettawaka kati omumaliza otya nti oweewuwo obutamunoonya adde gye yasooka batumi omwana wange ono mu bidongo bino tufunye emikwano ne tufuna eŋŋanda ono mwana wange simanyi watudde maama tweyanziza njagala neebaze buli muntu ankoledde baddange neyanziza nnyo BBS empadde obulango nempa obudde n'olwaleero ekyali wano yatandise kuweereza mu ssaawa 10 munneebalize abakungu bonna banange tweyanziza nnyo tweyanziige bwali bali kwagala kadongo kamu bwati bwebafaanana mwongere okumuwa amaanyi naffe tujja kukakata ate wano be bakama baffe neebaza buli sekinoomu no Yasmini ono Yasmini mwana wange Abina mama. Abina mama. Abakuze tebo. Omugenyi wange w'enjawulo ye babiri omulongo Saara babiri. Mama neyanziza nnyo neyanziige okukkiriza okumala wano obudde bwonna nga tolina kyogamba nti oba owayi. Neebaza mwenna abavudde okumpi neewala siyinza kumenya kinoomu nemmalayo naye tuli mu kibuga wakati poliisi etuli wali mitwetwe emakindi egamba nti bwe budde naye ate muli mpulira oba oli awo nammwe itwandyeyongedde musawo poliisi tuwayo eddakiika kala 3 kubanga nenkya sikivulu kino tebulinaawo okutaataaganya kwonna tulokka tuve wano
nga weewaawo nsabye mubi omwana wange ono mumuwulirizeeko. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 070 93 83 16 oba 076 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records turecordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records